Pozi wangambye engeri gye mwefunamu nze tata w'omwana tikyali kiti engeri gye mwefunamu. Naye mwoleza ngoye namuse mulanga nendewo. Wali nga ogendayo n'omwoleza engoye ng'oli wanakuyita nijolezanga ku ngoye. Kana ate ebyalavu bitandika bitya ne mufuuka baagala. Era byatandikirawo. N'agamba oyoza bulungi engoye kati tukwasaganye bwe tuti. Ndowooza byonna obikola bulungi. Era ng'emirimu gyako gikola bulungi. Ne mutandika kwekwana ne mwenyonyoogera okukakananga nga bakita kutta kyama. Kakananga mussa ekyama. Naye omutira ekyama lyakulaba nti oliko obulemu. Era yajandaba bulungi. N'akuzaalamu omwana asooka. Ng'akulabirira bulungi buli kimu akikuwa. Ng'afa webiganyira n'eyamba. So bwe yakuzaalamu omwana ow'okubiri awo n'alyoka afuumuka emisinde. Okay. Kale abantu baffe abatulaba ndi ne Salima atawanyizibwa mu bintu by'okusiibulukuka ebyokulya bimutawanya, so if you can come out n'omuyambako okwo n'omwayukiriza sukaali nga 2 omuceere kilo nga 5 Allah asobola okusasula mu kisiibo kino. Si bwe kiri Salima? Alhamdulillah.